akawungezi kajjo poliisi yakozesezza omukka ogubagala okugumbula abawagizi b'ekibiina ki NUP abadde bawolekedde kakikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ava e Bulindukira ku mukolo gwabadde gutegekeddwa munnamateeka w'ekibiina George Musisi. Mu kavuyo kano Kyagulanyi yafunye obuvune obuteebereza okuba nga bavudde kakepe ka tear gas akamu kanyigiddwa abasirikale newankubadde nga statement ya poliisi yalaze ngono bweyatalantuse ng'agezaako okuyingira mmotoka ye n'afuna obuvune ku ggulu. Kati nkya ya leero ayogerera poliisi ya Uganda Kituuma Lusoke abuyidde bannamawulire nti newankubadde obutambi bungi obutambulira ku mitimbagano nga bulaga ekyabaddewo yo poliisi ekakasa nti yatalantuse butalantusi ne yeetuusako obuvune ku ggulu. Kiba kizibu nnyo for an officer of my level okujja ogamba nti akatambi ke nalabidde mu ssimu eyo kanisita eyo gondi no. Era statement yange mwagirabye ya yesterday yagambye nti tulina versions bbiri, emu egamba bweti endala egamba bweti, naye ekigenda okutwawula kunoonyereza. Alumiza nti abawagizi ba Kyagulanyi be basosonkereza poliisi okukozesa amaanyi okubagumbulula naddala bwe yasazeewo okuva mu mmotoka ye atambuze ebigere. Incidents of stone throwing, now nobody captures that. That is what precisely nobody wants to talk about. Batandise procession bweba negenda paka mu Bulindo, poliisi negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo. Wakati awo we wabeereddewo obuzibu nga yesigama ku katambi akakwatiddwa kamera za poliisi eziri mu kitundu kino. Lusoka agamba nti bagenda kunoonyereza okumanya buli kyabaddewo bwe guba gusinga baserikale baabwe nabo bakangavulwe. Tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde esasi tuba twetaaga tutegeere mundu ki, bwe bali abadde kanisita ya tiyagasi tutegeere kanisita ki, bweba waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tukutegeere. Okusinziira ku poliisi tebagenda kakasa buvune bwonna obutuusiddwa ku Kyagulanyi okuggyako nga bakoze okunoonyeza okw'ekikugu ne bakugattako n'okwekisawo. Bwe mbeeredde DPC ne RPC sijjukirangako kutunuulira kiwundu kya muntu nempa opinion. Opinion ewa ng'emaze okutunuulira ekiwundu eba ya musawo. Mu butambi buno poliisi erabako ng'ekuba tiyagasi wennyini Kyagulanyi we yabadde ekyazzeko kwadde kulajana kwaziirana. Mu kavuyo kano omusirikale ateeberezebwa okuba nga yakoze obulabe buno alabwako ng'abuna emiwabo ne banne nga bamukakkanya. Okakasa ebyabaddewo tubitaddemu engato okwolekera Bulindu mu masanganzira g'oluguudo Church Road awabadde akanyolagano kano. Wano tusanze bambega poliisi bafefeta bujulizi obuyinza okubayambako okuzuula omutawana we gwatandikidde. Batutte n'ebipapajjo by'obukewe bwa tiyagasi ebyakubiddwa kibayambako okwogera nga tebatamwattamwa. Okusinziira ku statement ya poliisi olunaku lw'eggulu abantu beeyiye mu masanganzira gano naddala abawagizi ba NUP ne balemesa n'emmotoka okutambula obulungi. Kino kyawaliriza poliisi okukozesa omukka ogubalagala okusobola okubagumbulula. Ffe tukolera wano ku stage tewabaddewo bantu bangi abaana bazze era okusinga enamba emmotoka zabadde bize nga zitambula butambuzi. Abantu babadde nga bali mu byabwe naye tiyagasi yabaleese okubeera nga nabo abantu babeereri abamu bazze kulaba kweyolera kutunulira ki ekigenda mu maaso. Omu ku babaddewo bino byonna nga biggwawo atubudde nti buli kimu kyadde kitambula bulungi kyokka poliisi gyajja obusungu bukuba tiyagasi naye teyategeddeyo. Abaana bazze nga batuuse wano poliisi netandika obubakuba mu tiyagasi ne badduka nga of course balina kudda gye bakola ki gye bava. Kwe kulwanagana wali eri we basanze okulwanagana nga abaana babakutteko abasirikale babakutteko abaana ne babibakako nga babakuba ebikonde n'okubasamba engatto kubamu abaana be baatutte. Nga twesigama ku butambi obw'enjawulo obadde butambulira ku mitimbagano nga bulaga akavuyo akabadde olunaku olwajjo tukakasanga mu kifo kino kyennyini muna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne be yabadde nabo we bafunidde obuvune mu kaseera kano ye Robert Kyagulanyi Ssentamu omutuusizza okuba nga ali mu ddwaliro ajjanjabwa. Poliisi egamba nti guno si gwe gusoose Kyagulanyi n'abawagizi okusosonkereza poliisi kono okumenya amateeka g'ebidduka okakkana nga bafunye obutakkaanya. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV.